Yoweri Kaguta Museveni tebukabulwa ate tumuguddemu. Ono nali mu pulaani za kwekulako biyeekera. Ne mumulaba atunula nga atategeera, ne mulaba atambula azunga, ne mulaba nga agenda mu maaso n'okuwamba Bannayuganda n'abawamba n'ababulizawo ddala completely. Alina mission ennene gy'aliko era ng'omukulu ono agava mu nkubagalaga nti ayagala kwekolako buyeekera. Olwoko atirimbule Bannayuganda ng'abisiba ku buyeekera, naye kirungi nti bino byonna agenza obbirowoozaako ate nga ne Bannayuganda bamumanyi, nga Bannayuganda bamutegeera era nga takyalina kyayogera ku Bannayuganda, kuba Bannayuganda kye basooka okuzuula bwe bubbi bwa Yoseti Bukabulwa, bwe butugumbuzi bwa Museveni, kwe kwagala okumanya n'okweteekawo nti ye Kamalabyonna wa Bannayuganda. Bannayuganda kati amaaso gazibuka, Bannayuganda beetegeerera, Bannayuganda bamanyi ekituufu, Bannayuganda basobola okwawula ekikyamu era basobola okuwunyiriza ne bategeera. So Museveni byonna bya planning oba Museveni byonna byabala, twongera omujjukiza nti abibale, naye abyebalira nga ye na mutabani we bali mu kwetinkuulira olumbe olugendo batwala. Gwe mukwano gwange, gwe muganda wange, oyinza olowooza nti bino bya just, oyinza olowooza nti Bannayuganda basaagamu, oyinza olowooza nti Bannayuganda si bye baliko, naye mukwano gwange tubiriko nnyo. Aye twongera omujjukiza tebukabulwa nti byabala Bannayuganda bye basinga okutegeera, Bannayuganda bye basinga okumanya, ate Bannayuganda bye basinze omukoowa. Yayinza okulowooza nti mugezi, ayinza olowooza nti ategeera nnyo, ayinza olowooza nti ebya Bannayuganda tebikyamukwatako, naye ate ffe tugenda mu maaso n'okwekuuma, tugenda mu maaso n'okwetegereza, tugenda mu maaso n'okumulondoola, tugenda mu maaso n'okumunoonya. Byonna byabala afazaali ajja bisasulira, byonna bya planning, obutugumuzi bwa planning okola ku Bannayuganda bonna ajja bisasulira. Tewali kikyamu Museveni kyagenda kukola wano kyatajja kusasulira baganda bange. So tubeere bagumu ate tubeere bagumiikiriza, tumanye nti olugendo olutwala Museveni luli kumpi, ate olugendo luno ekirungi yalutulaze era ekirungi yalukubidde ng'ume, ekirungi yalukubidde wuuli. Kati Munnayuganda ategedde omutugumbuzi aliwa, omutugumbuzi yaani, era omutugumbuzi ayagala ki. Tubitegedde baganda bange, ndowooza byonna kyonna ekituukawo ku ggwanga lyattu Uganda tukimanye nti omulabe wasonze tumanyiwo, era tufuba olaba nga omulabe ono tumulabisa ensi emutegeere, ensi emumanye, abantu bamanye obuyeekera bwe gwabukola ne gy'asinziira okuba nga aduumira. So baganda baffe Bannayuganda nga bwe bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama, ate era agali awamu amamesa amangi tegeesimira bunnya. Tuyimukiremu tulwanirire eggwanga lyaffe, tetukkiriza bya kidongo Museveni byayagala leeta, Museveni byayagala teekawo, olw'okuba nti ye alina ebigendererwa bye eby'omunda byayagala okuyisaawo. Tuyimukire wamu tufune eddoboozi ery'omwanguka, ate mbasuubiza tulwane okulaba nga tumulwanyisa. Tetumuleka kubeera mugezi yekka, naffe tubeere bagezi, abalaba ate abiikennenya ebintu. Temulowooza nti waliwo enjawulo wakati w'okufumiitiriza n'okulowooza. Gatabongo bwa Bannayuganda bonna wadde ng'okufumiitiriza niwe Muhoozi Kainerugaba atandika okkifumiitiriza okufuna amazima, ng'ekirowoozo kyo ky'ofunye oba yabadde akikutaddemu, yabadde alimba, naye oluvannyuma lw'okukifumiitirizaako otegedde nti oli eyakikugambye yabadde ayagala kubaawula. So kyabuvunaanyizibwa nnyo buli lw'ofunye ekirowoozo oba buli lw'oteekebwamu ekirowoozo osooka okifumiitirizengako. Yeekolera itongwa gegange, musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah, naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Teweerabira nti ogugwo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli Munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni yatuteekamu ekirowoozo Bannayuganda ffenna, nga mwe muli ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba, ate ekirowoozo ekyo kye yatuteekamu ffenna ne tukigula awatali kukifumiitirizaako, nti Muhoozi Kainerugaba yagenda okusikira kitaawe. Yoweri Kaguta Museveni mu kututeekamu ekirowoozo ekyo yakyongeramu ebirungo. Bwe yaleka mutabani we Muhoozi Kainerugaba n'atandika okutalaaga eggwanga.
n'atandika okugendanga mu bukuumi bwa pulezidenti bwennyini Museveni bw'ayina, n'atandika okutambulira mu mmotoka ng'eza Museveni yennyini z'ayina okuli n'ekyattooyi, n'atandika okugaba ssente nga Museveni bw'azigaba. Museveni yateeka mu mutabani we ekirowoozo nti ogenda kunsikira, kyokka ate naffe bannayuganda n'atuteekamu ekirowoozo nti ono yagenda okunsikira. Kati kya buvunaanyizibwa ku ssaawa eno tutandike okufumiitiriza ku kirowoozo Museveni kye yatuteekamu nga bannayuganda, era ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba atandika okukifumiitirizaako ekirowoozo ekyo kye yamuteekamu, akijje mu kubeera ekirowoozo akifumiitirizeeko, akiyingire munda, naffe bannayuganda tukiyingire munda. Kansooke mbuuzeemu nga zonto, bwe munnayuganda ali ku vidiyo eno, gwe kyogamba Museveni musiru nnyo, kaabe gwe Muhoozi Kainerugaba wuliriza, gwe kyogamba Museveni musiru nnyo okulaga akatiika akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga kunta nziramu. Muhoozi Kainerugaba, naawe munnayuganda alaba vidiyo eno nga mwe muli ne baana abawoza Muhoozi is our standby generator, Muhoozi is our next president. Nawe munnayuganda atidde nnyo kubanga nange mwendi oba osanga kubaati ennyo. Olaba abadde yeeyisa bw'ati ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira, olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde alagira ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira, olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde atutemula ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira, olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Olaba abadde asiba abantu ng'akyali mutabani wa Kabeejumbira, olwo bw'alifuuka Kabeejumbira. Gwe kyogamba Museveni fala nnyo oba musiru nnyo okulaga akatiika ak'ekibiriiti akamu mu kibuyaga kunta mu nkuba etonnya. Museveni yakwata ejjinja lye limu n'alikubisa ebinyonyi bibiri. Ekisooka mutabani we Muhoozi Kainerugaba yeegwanyiza nnyo okubeera pulezidenti wa Uganda ate nga bya kibuli. Era emabega kaawo mulaba abadde bubi nnyo kitaawe afande muzeeyi, tuwe generation yaffe, mpa obuyinza bwange. The only way of making my mother proud of me is becoming Uganda's president. Kubanga Muhoozi Kainerugaba akimanyidde ddala bulungi nnyo nti maama we yattibwa kitaawe Yoweri Kaguta Museveni Tanzania myaka 7. Teweerabira nti maama wa Muhoozi Kainerugaba yagenda ng'ambega wa Ebyamaanyi eri Museveni, naye bambi omukyala n'atuuka n'agwa mu mukwano, ne Museveni n'agwa mu mukwano. Omukyala ne yeerabira omulimu ogwamutumwa, n'asalawo okutuula afumbe, era ne bafuna n'omwana ow'obulenzi ye Muhoozi Kainerugaba. Wabula oluvannyuma Yoweri Kaguta Museveni ng'ali Tanzania mu kibiina kye kya Fronasa yafuna okumanyisibwa nti omukyala gwe baakuweereza, omukyala gw'oyina ng'omukummaka, maama w'abaana bo Ebyamaanyi daada ye yamukuweereza akubege. Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba yalina ekirooto era ekyo kye mwegombako, si ye musajja awugulwa ebirooto bye olw'okuba omukwano, si ye musajja ava ku mulamwa olw'okuba omukwano. Olw'okuba yalina ekirooto kye teyakkiriza mukwano kumusinga maanyi, n'akuba maama wa Muhoozi amasasi. Era Muhoozi Kainerugaba yategeezebwako oluvannyuma lw'okukula nti maama wo yattibwa kitaawo, nga si mulala amutegeeza ye Toyota chairman wa MK movement oba chairman wa team chairman. Muhoozi Kainerugaba ne yesitula obukolokolo n'alumba kitaawo amunnyonnyole maama we yafa atya. Museveni yennyini ng'akozesa emmundu ye eya basitoola yakuba mutabani we essasi mu kugulu n'amala n'amutikka ku nnyonyi n'amuweereza Ebyamaanyi bamujjanjabe. Kakati Muhoozi Kainerugaba emabegako bwe yakola statement eyo nti ongeri yokka ey'okufuula maama wange proud yakufuuka president wa Uganda, bangi temwamanya statement eyo kubanga yali tagigamba mmwe bannayuganda, yali agigamba kitaawe nti watta maama naye nja kuwamba gavumenti yo. N'akola statement endala n'agamba within 2 weeks
I and my army we can capture Nairobi. Gwesoka webuuze. Uganda etayina lutalo na ggwanga lya Kenya. Lwaki Muhoozi abagamba nti asobola okulumba Nairobi? Era ekirala lwaki teyagamba I and UPDF wabula yakozesa ekigambo I and my army. Muhoozi Kainerugaba ku lunaku olwo yali ayogerera mu kkoodi nti nze n'amagye gange tujja kuwamba. Era information eyo yali tagiweereza gwe Munnayuganda, yali agiweereza kitaawe direct. Bwe yalaba nga kitaawe yeefudde nampulira zibi ku kkoodi z'amuweereza, kyava amugamba afande muzeeyi tuwe generation yaffe, guno mulembe gwaffe, mpa obuyinza bwange. Museveni yakimanya nti omwana we ayagala nnyo okubeera president wa Uganda, ayagala nnyo okufuuka president wa Uganda. Kamuguumaza amulage nti nkuwadde green light, tandika jja neyo ey'okubeera president wa Uganda. N'amuwa okuva ku mmotoka ezeefaanaanyiriza ezize, helicopter, emmotoka ya kaabuyonjo, essente ne audience okugulirira, agende ng'atalaaga Uganda, amukuumira awo ng'ekiguumaaza. Amuteeka awo ng'ekiguumaaza. Era abe mumativu nti essaawa yonna taata nkwasa obuyinza bwange, ng'emyaka bwe gyekulungulula. Kati ate naawe Munnayuganda, amaanyi ng'obadde ogateeka nnyo ku Museveni, nga buli yeekolera lweweetunuzaamu essimu Museveni, buli His Excellency lwayogerako eri eggwanga Museveni, nga gwe buli lwoyogerera Museveni, nga Museveni omutaddeko nnyo akazito n'akuteerawo ku kiima kolima kisikeya kuloba kiyite kiddami kubanga Muhoozi ddami, nti kakati bwe muba mubadde mu nnumba omu mutulumbe babiri, force gye mubadde mukozesa mujawuzeemu, kubanga ekirowoozo kye yabaguza kibalagira ddala nti bannange Muhoozi ali mu kkuba jja, Muhoozi ye next president, abamuwagira kubanga bamulyako, naffe abatamwagala ffenna ekirowoozo ekyo ne tukiyingira naye nga teweerabira ti Museveni akotte ejjinja lirimu ali mu bikubisa ebinyonyi bibiri. Gwe Munnayuganda amulwana ennyo era alowooza nti Museveni agenda kufiira mu buyinza. Waliwo Munnayuganda agamba nti Museveni agenda kufiira mu buyinza, ate ng'era kyekirowoozo kya Museveni kufiirako kubanga Idi Amin yayitanga life president, naye ate ono yasinza okuteeka mu nkola ekyokubeera life president ekyokufiira mu ntebe. Kati gwakirowooza nti Museveni agenda kufiira mu ntebe era ng'okimanya ate nga yeggwe mutuufu, akutaddemu ekirowoozo ekirala. Omusajja nalabika akooye, omusajja nalabika akooye. Kati atandise okuteekateeka mutabani we, atandise okulaga ensi mutabani we nti bannange ono yagenda okunsikira. Naye owaayi buli muntu ajja n'ebibye. Gavumenti mu myaka 5 egisooka ebeera kaleekaleko. Ffe gye tufa kyakukyusaamu ku buyinza. Ffe situfuddeeyo ani ajja wo Munnayuganda. Ekikulu si kyakukyusa buyinza, ekikulu bukyukiddewa. Kubanga mu mupiira waliwo kye tuyita substitute. Substitute ajja n'amaanyi amapya ng'ona gwaddidde mu bigere, oba ono gwayambalidde omujozi abadde atandise okukoowa. Tokkirizanga okukyusa obuyinza, wabula bukyuse butya. Ono avuddewo si substitute w'oli, ono avuddewo alina kubanga aggiddwawo opponent. Kati Museveni yabateeka ku idolingi. Mwe Bannayuganda mumuggyeko amaaso mugateekeko ku mutabani we. Y'ensonga lwaki olaba nti Museveni atambula kitone nnyo ennaku zino bw'ogeraageranya ku ntambula eza mutabani we. Museveni atalaaga nnyo kitone ensangi zino bw'ogeraageranya ku ntalaaga eza mutabani we, kubanga Museveni luli yatambulanga kumpi buli wiiki ng'agenda wano ne wali, naye gye buvuddeko awo mutabani we abadde atambula n'okusinga kitaawe, ate mutabani we n'ajja amuwase n'okusinga ye gy'alina akabonero akalaga nti wadde nze president, naye ate ono yasalawo ekyenkomeredde era yafuga. Munnayuganda n'owuguka ebirowoozo n'obijja ku Museveni n'obiteeka ku Muhoozi.
kyokka ate ne Muhoozi n'awuguka ebirowoozo n'agamba nti kati nze nnina sse ne taata musinga obuyinza kyova olaba kati nze ntalaaga eggwanga mu kifo kye nze nsuubiza eggwanga ebirungi bye ŋŋenda okukola mu kifo kye kyokka ate Museveni era n'ayongera ekirungo mu ndowooza gye yakuguza n'atandika okutambulanga ne Muhoozi Kainerugaba okugendanga mu mawanga g'e Bulaaya n'ogamba atandise n'okumulaga bakulembeze bannawo Muhoozi onani Bujingo najja yakuba endingidi omwana ali mu mawanga azizingana bakulembeze banne ono ali mu kuyimba ali mu kutalaaga Uganda n'ebirala kati awo Museveni abaasiko walinze mu ngeri bbiri awugulazza Bujingo omuleebeesi kati ate ne Bujingo n'amuyambako okuwugulaza abantu kati ate nammwe abantu ne muwugulalira ddala tibannaye mwetuddeko naye Muhoozi kino ne kino Museveni si musiru okulaga akatiika akamu ak'ekibiriiti mu kibuyaga kuntaggwe munnayuganda twala statement yange Museveni si fala okulaga eppeesa ly'evvannyuma katugambe tuli mu kuzannya chess ng'age mu kaseera mwagenda okuwangulirwa ebyobufuzi bino biringanga matatu ng'ate wazaala toyinza kuddira n'owanikayo kaadi yo gy'ogenda okuwanguza nti nina mansita ninamu mansita kati tokyalina kikuyamba ng'ate tutegedde kaadi z'oli zaalina oli akyayinza okubeera ne bbege ng'agenda gikucappula atoddemu opiikinga bubiri obwezi busatu kyokka ate bw'amala okukucappula bbege n'opiikinga ate yaabaasa nnyo olwa bw'abadde n'obusatu bw'asigaza akamu kakati teri muzannyi wa zzaala ebyobufuzi biringa zzaala teri muzannyi wa zzaala akulaga kaadi y'empanguzi akulaga kaadi y'emuwanguza kyokka opponent amaaso ogatadde ku kaadi gye bakulaze kyokka neeno kaadi neeba mmativu nnyo nti nze ŋŋenda okuwanguza boss gwe opposition gwe opponent Muhoozi Kainerugaba ye kaadi mmativu ne opponent mumativu ne opponent ali ku bunkenke munnayuganda omuganda agamba nti akasukali akutte oba lyasigazza otabeera mutiitiizi omanyi lwaki yaleeta olugalo olwo nti asigazza erimu abatayagala ddejjako kakati towuguka munnayuganda kujja maanyi go kumumpembe Museveni ogateeke kwono mutabani we omutamiivu ate ne Muhoozi n'atakimanya nti kitaawe wadde amutega nti amwagala naye ate yamuvuma yamukuba buli lunaku ebyobufuzi Museveni akyemfasizinga nti sinywa mwenge sitamiirangako era ekinnyambye okuwangaala ebbanga lino lwakuba sinywa mwenge ekinnyambye okukulembera Uganda ebbanga lino oba okufuga bannayuganda abatanjagala ebbanga lino lwakuba sinywa mwenge mirundi mingi buli lwakwata akazindalo agamba sinywa mwenge era nakumuya ne byafunye mu butanywa mwenge ng'ate akimanyidde ddala bulungi nti mutabani we waddanga lujuuju kali bw'ogamba nti sinywa mwenge kyekimpanguzizza era kyekimpangazza kyekinsobozesezza okufuga bannayuganda ebbanga lino lyonna kyekinnyambye gavumenti yange obutawambibwa kuba ekimu ekyawambya gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote bwali butamiivu kati bw'olaga nti omuntu atanywa mwenge asobola okukulembera Uganda ebbanga lyayagala oba okugifuga oba bamwagala oba tebamwagala asobola okuwangaala kyokka ng'ate mutabani wo bw'ateeka ati omumwa mu ndeku agunnyulula ennyonyi zimukungula empeke kabonero akalaga nti avuma mutabani we nti tasaanidde naye ate ne mutabani we takimanyi nti taata we abeera avuma ye waliwo kye tuyita obwa Museveni nkiddemu waliwo kye tuyita obwa Museveni ne Bobby yeesimbyewo ku bwa Museveni Abedi Bwanika yeesimbawo ku bwa Museveni simwogerere yeesimbawo ku bwa Museveni
oba bannange ani agenda okuwangula obwa Museveni nti erinnya Museveni olunaku olwaleero terikyali bubeezi linnya wabula yafuuka ttayito ey'entebe y'obwa pulezidenti kubanga Museveni ebbanga lyaludde ku bwa pulezidenti ayambadde obuyinza okutuuka ng'erinnya lye lifuuse bwa Museveni olw'ensonga webale nnyo muganda waffe yeekolera itungwa webale nnyo okulabisa omumpembeeso etebwabula eyeefuula nti mugezi eyeefuula nti tagambwako eyeefuula nti bannayuganda ffenna alowooza tukyali mu mbeera eri yatumanyiriramu eyo tusiriwaza ekyo tusiriwalirako tumujjukiza nti embeera eyo twagikoowa ate embeera eyo twagivaamu dda kati ebintu tubiraba ne tubyennyonnyola ne tutambula nga tugenda mu maaso era ne tumusuubiza nti buli kimu obuwanguzi bwaffe bujja kudda mu mikono gy'abannansi mu kaseera katono bannayuganda bajja kuba bafuna ku ssanyu bannayuganda bajja kweyagalako ate era bannayuganda bajja kunyumirwa atwongera omujjukiza nti byabala okutta bannayuganda abalinga naye yeetemera ekkuba erimutwala kuba naye tulaba nga akaseera kamuweddeko takyalina kyagenda kukolera bannayuganda takyalina kyabagamba ne bannayuganda bakimanyi nti omuntu abakulembera si yagwanidde si yasaanidde wadde n'olunaku n'olumu wabula ye yagirawo kutulugunya yagirawo kutta yagirawo kwonoona naye tumukwase Katonda yaba amukulembera ate naffe atukulembere